Njuvula TV za Uganda zafa. Abatayina bitabo. Abalimi ba mayirungi. Abayina okuba ba malaya. Abatasoma tibina wadde baluwa za mujiji byebijjudde ku TV za Uganda. Analyzing stupidity, exposing ignorance. That's all they are doing. Omunakera ale morning naleta ekitweche ku TV nga talina kyamagezi kyayogedde fe full hour. Gossiping lugambo lumamongaling na ku exporting akajanja. Na times abakola ku TV yago do you go home ne mwewuliriza bye mbaba mwogedde. Those who gone mainstream. Do you have time no tulako weka nga program ewedde no laba byo baddo yogera? Abana basomye mascom bali makerera ote balina mirimu. Idiots ochipa ne baddo mu studio ne befuira ne benyampira. Nambo mbutuwereza gwanga ne gwanga lyara. And you find me in those idiots. A man like me went to the university. Umanyiche baita course unity gwe. Have you ever done a dissertation? Abasoma ku university mukimanyi what a dissertation means. Omuntu takolanga na kye baita dissertation. Tamanyi na kukisperinga. Mbunaye munna mawulire. Chwa President Museveni otukoze bubi. Eggwanga lino liwadde emirembe miyitirivu. These are problems of peace. Ebino bagibawera mutoyi, bali bagiwera maloji, nosanga oluwala terutegeera na nti ali ku mainstream sibanya akola ku radio. Abantu abalina okukola ku ma TV be bantu nga oyina na masters. Chovula ba Al Jazeera ne BBC bwe ziba zireeta omuntu bakuwa profile. Goba balese nti ono doctor wa political science from University of Harvard yazo kwogera ku lutalo lwa Israel ne Palestine. Njagala ombuli gwe bakyaza ku BBC oba Al Jazeera nga profile te bagikuwadde wali. Kati wano mu Uganda mu kikole buli ali ku TV alete profile yo ja kufa. Ndaba mbaida kutunda manda. Profile jawuli jaina yoka yegema polio kabina. That's the only profile she has. Bamugema nnyo polio kabina. Ebbaluwa ya polio yajina. That you find a man like me. I have served mbadde como opposition at a technical level. Nali advisor wa Bobby Wine. Naliko speaker wa DPM Akedere. I'm now in the ministry, serving as a technocrat in the land sector. Ninda kwesimba oku bwa MP Kampala Central. Ninda kwesimba oku bwa MP. The next MP of Kampala Central is me. Mwosanga mwaba basiru. Find me in those idiots. I'm past that level now. Yeah, the other day. Nali njogera ne muganda wange hamu. Nemuga mukuru wange. People tend not to misquote me. Nti juni ya avuma. I'm just proud. Because manyi chendi. I'm blessed from day one. Abana Uganda tebagala muntu amanyi value ye. Know your value. So, nze nakati abantu besita kyaddamu. Kwa kati onsinga ki. Lete motoka jovuga. Lete yange. Tuli muno wankadde. Leta josula nange ndete wensula. Leta jokola nange ndete jenkola ofuna sente meka. Nze President Museveni bwampo bwa advisor negoba. The day President Museveni will appoint me an advisor, njamugamba His Excellency, I respect you, you educated me, I have gone to rear goats. Kwa mu Uganda Mwosanga ba advisor batalina na motoka. Mwosanga ba advisor batasoma. Wano mu Uganda woka wosanga advisor wa president.
ng'omulimu gwokka gwasobola okukola bwa malaaya bunaye awa magezi of where? It's so absurd. This is why I don't respect those people. I don't respect them at all. So nze byonna bivaamu ebyo ebyentalo. I'm now on developments